Bismillahirrahmanirrahim. Abemitima mwenanga yomulaba tuli ku haram Imam Hussein munda mwennyini twegairira Allah akkirize. Imam Hussein wetwalaba Nabi Muhammad nga amwogera kagamba nti Ali Hassan wal Hussein sayyida shababi ahli janna. Imam Hassan ne Hussein bakulembeza abantu bonna mu jjanna era ne baba Fatima Zahra alayha salam bakulembeza abakyala bonna mu jjanna. Naye okutamala obudde njagadde twogereko ekiyitibwa hadith al-manzila. Hadith al-manzila. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jatugamba Mustadrak al-Sahihain al-Hakim Naishaburi volume yokusatu page 137 agamba nti ya aliyu anta bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tekifota Imam Ali alayhi salatu wasalam ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kiringa ekyo Nabi Haruna kiyalina ku Nabi Musa alayhi salatu wasalam wabula enjawulo eriwo la nabiyya ba'di. Nabi Muhammad yavuddewo tewali muntu yenna agenda kumala akole ki ajjewo nga nabbi yenna n'ekyo nabbi asembayo ye Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bingi nnyo Nabi Haruna alayhi salatu wasalam yalina nga bifaanagana Imam Ali alayhi salatu wasalam kati ng'oluganda. Wano tulaba Suratul Maryam aya 5:3 agamba nti wahabna min rahmatina akhahu Haruna nabiyya ووهبنا من رحمتنا أخاه هارون نبيا. tulaba wano nti Allah subhanahu wa ta'ala yalonda muganda wa Nabi Haruna yalonda muganda wa Nabi Musa Haruna okubeera nga nabbi. N'ekyo twagala nti Nabi Haruna yali muganda wa Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Era nga bwe tulaba nga Nabi Muhammad yakutandika okusomesa Obusiraamu tulaba mu Suratu Shu'ara aya 2:14 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa anzir ashirataka al-aqrabin. Nabi Muhammad abeerenga awonenga barulaati bisibe abantu be. Nabi n'akuŋŋaanya abantu bonna abajjajjaabe bakojjaabe n'abalala. N'abagamba n'ananyamba mweno mese. Teri yayimirira. Paka Nabi Muhammad we yasonga. Imam Ali n'amugamba nti ya Aliyu anta akhi wa wasiyi wa khalifati min ba'di fasma'u lahu wa atii'u. Yasooka ku muganda we Imam Ali n'amugamba nti gwe Imam Ali oli muganda wange. Wa waziri era oli musika wange wa khalifa tole khalifa w'abasiraamu atabeere nga bamuwuliriza era bamugondera. N'ekyontuma nti Imam Ali yali muganda wa Imam Ali alayhi salatu wasalam yali muganda wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Era ne tulaba nti Nabi Musa alayhi salatu wasalam omusika we yali Nabi Haruna alayhi salatu wasalam. Era we tulaba Suratul Araf aya 10:42. Era nga we tulaba Nabi Muhammad yamuzayo emyezi 2 afe. Era ne tulaba Nabi Muhammad ng'amuzayo emyezi 2 afe. Kutifuaga neno 10 yagamba mani kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Yagamba tuyatamanyi nze mukama urenga mukama we oba omusika wange Imam Ali alayhi salatu wasalam. Nono tabanti Imam Ali yali musika wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ne wano mu hadisi tunalikidwa magala fa muslim Sahih Muslim volume 2 page 138 inni tariku fi mutaqalain kitab Allah wa intat Nabi Muhammad afika mu ebifo Qur'an ne balbaita abantu natuleba nga Katonda yafuula okagenda okubagoberera nga kiwajibu kyagenga Suratu Shura aya 2:3. Nawo ne tulaba nga Nabi Musa afuddewo yaleka muganda we Haruna okubeera nga y'okusika mu bantu Bani Israel. Abantu ne bakiruka ne basinza akaera ne bakola shirik. Suratul Araf aya 15:2. Era ne Nabi Muhammad wavaawo abantu ne bagaana ekiramu ky'Qur'an ne balbaita ne bagenda mu Sakifa ne beerondamu ekintu Katonda kyafuula nti shirik. Suratul Qasas aya 6:8 ate era yalonda kikoze abeera akoze shirik. N'ekyo bonna bakola shirik. Abantu ba Nabi Musa, abantu ba Nabi Haruna nga Musa tali, n'abantu ba Nabi Muhammad nga almalesemu Imam Ali alayhi salatu wassalaam. Wano era tulaba still nga Nabi Haruna yasigadde mu ntuuyo ya Nabi Musa agezaako abantu abo okubawondinga. Tubeere nga mugondera Allah, mubeere nga mugondera na buli kimu. Suratu Taha aya ya 9. Naye era baagaana ngera nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga baliseewo Imam Ali we bagaana ne bamanyi n'abagamba nti nze omusika wa Nabi Muhammad Nabi bwe yamaze mu Galiiro 10 na Suratul Maida yakagamusa bimaze okukka. Era ne bagaana nga olaba mu kutuba za Fadat ne zishaki tulaba n'okulaba wano omulembe gwa Nabi Musa alayhi salatu wasalam nti bannabbi bonna Nabi Musa ne Haruna baali bamaasumini nga tebasobya. Ngera bwe tulaba mu Suratul Maryam aya 5 innahu kana mukhlasan. Nabi Musa yali mutukuvu
nga tasubira ati twalasobola kulonda bannabbi nga basubya Suratul Bakara aya 24 era nga niwe tulaba nti Nabbi Muhammad ne baluleeta omuli Imam Ali alibama asumin mu aya 15 Suratul Ahzab aya 3 nga tukyali wano still si buli kimu Imam Ali alayhi salatu wassalam kyalina Nabbi Haruna yakirina wantulaba nti Imam Ali alina amayinja amalala gasingako Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ekisooka Imam Ali awassa mwala wa Nabbi Muhammad Fatima Zahra ssekagale w'abakyala mu nnaku jana era tulaba abaana ba Imam Ali al-Hassan wal Hussein sayyida shababi ahli al-janna abakulembeze abantu bonna mu jana abakulembeze abantu bajana abazeeyi n'abakadde because twagamba nti jana mugenda kubeeramu bavubuka n'olekyere hadisi tutagenda kwa Musulmi ti Khalifa Abubakar ne Umar abakulembeze abazeeyi mu jana because musatu lwake abo agamba nti urban atlaba abantu bonna bagenda kubeera mu myaka tegimu nga tugenda mu maaso still tulaba nti Imam Ali alayhi salatu wassalam alina ilimu tulaba nti Imam Ali alayhi salatu wassalam being nti omusika wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ekibiina kya Nabbi Muhammad n'abantu be babeera kuntum khayra umma Suratul Imran aya 10 ekitabeera ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam Imam Ali alayhi salatu wassalam imam al-mashariq wal magharib imam w'ebivenjuba n'obugwenyusu ebyo twagadde okubeera nga tetukanya nabyo twegaira Allah subhanahu wa ta'ala bihaqi Imam al-Hussein abeere nga atubeera atuliramu olw'ekitiibwa kye insha Allah ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.